emirembe n'eggwanga mu biseera bya kalulu kikulu nnyo ate kyaffe ffenna abaami n'abakyala nti emirembe gitandikira maka. Singa tutandika okukuuma emirembe maka ne ku byalo gijja kujja ne ku magombolola ne Uganda yonna ejja kubeeramu emirembe. Bannaye akalulu kano tekaleka nga katwawudde. Mulabye ensi ezibaddemu obululu ne zireka nga zitaaguse ate nga Uganda ebadde erina emirembe. Periodi eno ya myezi 4 ku myezi 3 tetuleka nga tutaagulidde Uganda kubanga tumanyi Uganda gyevudde ate tumanyi ne Uganda weeraga. Tubeere beegendereza nnyo kubanga n'abali ebweru abatagaliza Uganda mirembe bangi. Lukatabangulira ddala kasobola okumalawo eggwanga ne kaleeta ebizibu entalo ne zijja kubanga mwe mulabanga process ey'okusaaga naye process nkulu nnyo nti tugigendemu n'obwegendereza ate tugiveemu n'obwegendereza. Maddembe abali eyo njagala okubasaba namwe muleke okutulugunya abantu naddala abakyala kubanga tulaba wana abakyala olusi babeera nga babakwata bubi ne babambula naddala nga kati bwe tugenda mu kalulu ne babalwanyisa. So mbasaba buli omu waali akuume emirembe tuve mu kalulu kano kubanga tukayingiddemu nga tuli balamu twagala tukaveemu nga tuli baki nga tuli balamu.